Nawezeze emyaka 3 mugumu juzi wano mu January. Abavubuka muwulirize nnyo wano. Naddala abatanaweza myaka 3. Ekintu kyensinzo yiga mu myaka gyange egyabiri gyenziza okukula nti gyenkomye okulaba nti mbadde mpapa nnyo. Mbadde netekako pressure y'amaanyi nga njagala ebintu. Ekisooka ebitwala obudde okufuna, ekyokubiri nga bizibu bya kufuna nga si byangu. Ng'obudde bwe mbadde njagalirako ebintu bubadde buto nnyo. Era ssaawa zino eno neetunuulira emyaka emine ngamba kati nali nfa kine neekwatibwa n'ennaku ne ka pressure nkakendeezezza. Abavubuka abato abali ewo boli myaka gyabiri sijja kola ssente. Skill wegenda okuwa ssente oyina ogimastaringa ekitone ennyo emyaka 5 okutandika okuwa ku ssente. Nkiddamu, skill wegenda okuwa sustainable income mu bulamu bwo oyina kitwaliye ekitone ennyo emyaka 5 okugimastaringa. Emyaka gyabiri tonnawayo skill yonna myaka giwere 5 ng'oli consistent. Teweesuubiramu ssente, mwekakanye. Mugenda kufa, abakazi bagenda batta. Obulamu bwensi bugenda kutta, okweraga kugenda kutta. Abavubuka bagenda batta. Abasajja abantu abavubuka abantekanga ku pressure balinga bakulu, abamu nga bakulidde mu family zinamu ku ssente. Bwoba okulidde mu family naku nganze, obudde bwo bumalire mu kuyiga skills ez'enjawulo ne bwoba tofuna ssente. Kubanze nkubuulira ku myaka 3 ogenda kuba ozeetaaga. You're going to need money at 30. Negoloza at 30 sente ogenda zijja wanga toyinawo skill gy'okakasizza. Enensi kyenjize a rewarding consistency, a rewarding experience and mastery. Nkiddamu ensi ebintu byesinga rewardinga okubanga olemezaamu, okubanga olina obumanyirivu, okubanga ekintu okiwadde obudde okimasterinze osukkuluma ku bantu abasinga. Ekyo bitogenda byakiivinga ng'oli mu myaka tesobola ku masteringa kintu kyonna myaka 2 kizibu okujjako nga bono ba school dropouts abava mu ssomero ng'obudde bukyali ne bamasteringa. Ne bo badde omusomero abamu tuva mu ssomero ku myaka 23 24. Ate oluusi bino bikuteeka ku pressure biki minimum ne average gibe emyaka nga 8 to master something to benefit from it. Mulimu abavubuka abamu abagendo kikeero kikuba. There are people that are lucky. Nesaagala ensi kuteeke ku pressure. Bw'oba tolinayo skill gy'okoledde emyaka egitaka wansi w'etaano nga ogimasterinze consistently, ssente sooka ozireke. Kuba ogenda kweyita omwavu, ogenda kulaba ensi obubi. Nze mbabuulira abavubuka. Nze mbadde neeteeka nnyo ku pressure. Buli kintu kye nabadde nsuubiramu mu myaka gyange egyabiri mulingamba kati nali nfaaki. Ne ku myaka 3 sisobola kyesiubiramu. Ne mu myaka gyabiri nali nkyesuubiramu. Even now kati 31 mulimu ebintu bye ngamba I'm being hard of myself, too hard on myself. So kubanga neesuubiramu mmotoka kati nedda. So anga nekubanga neesuubiramu nnyumba kati kiki kye naakoze? What have I done? Because your output should be proportional to your input. Kiki kyenkoze ssaawa zino ekimbeeza nga nazimba ennyumba? Kiki ssaawa zino kiki kyenkoze ekimbeeza nga navuga emmotoka? Ngobanga nina kino. I have done nothing. Of course kati ssaawa zino nze nakirealizing awo mu myaka gya 26 27 ne ngamba nentandika nati nakikolera simanyi nagamba why kanzigeyo skills ez'enjawulo. These are mistakes I've done. Nenzo omuvubuka nsobola okutaasa. Omuvubuka yenna ali eyo. Bw'oba oli myaka gyabiri focus of mastering skills. Tova wakabeera awakaba kuliise bakulabirire. Tewepapya kweteeka mu mbeera ya kuspendinga. Kuba nze nkubulire gye tuli tulwanagana n'okuma ebintu bye tulina oyigira emyaka 5 tusula tetwebase tubiyigire emyaka 2. Ekintu ky'olina oyigira omwezi 3 osula teweebase okiyigire ennaku 2. Tuyige ebintu okitegeera we are squeezing lwansonga twagala tutuuke ku mangu ate era nga tekisoboka. Abamu tubeera na lucky. Okitegeera kati bulaba emyaka gyetadde mu page yange wano nze page yange mumanyi do you know the emyaka gye nawa page yange okubanga ngifunamu fuli nga eri wendi. Ero gye mulaba TikTok page yange it is a 10 years plan nakatambulako 3 kitundu. 10 years plan. Obwebwongo obukola. Buli kintu ky'onaafunamu olina kiwaayo emyaka egitaka weja nga tolina kyokisuubiramu. Emyaka gye egyabiri sigala ewaka bayambeko. Teweteeka mu bills. Osobola okuzaala abaana well and good kofunewo ne kalabirira n'omukazi nalabirira ne family neerabirira. Naye teweesuubiramu bingi ku myaka 2. Enense nze kambabuulire enense rewarding nabagambye rewarding ebintu 3.
Ebyokuna byo biri nakyo naye ngamba ebintu byose oteekako engalo kulemezaamu obumanyirivu n'okuba ng'oli kafulu. Experience, consistency and mastery. Ebyo ebintu kasita obiteekako ate ebyo ebintu bitwala emyaka. Togenda bifuna nkya, temunyigira abantu kubanga bafuna ebifo bye. Oyinza okusanga olwaleero nga nina ekintu kyenkolera eddakiika 2 ne bampa ssente nga gw'okikolera essaawa enamba ne bakuwa ssente zitenkana zange n'onyiga tomanyi myaka gye ntaddemu. Nanyigiranga nnyo abantu nga bansinga okufuna kati ntegedde kati. Abantu batadde mu kintu bakiruddemu bakiwadde obudde. The world kankubulire the majority of the time the world ekyo ekintu kye rewardinga experience, mastery and consistency. Abavubuka kano kammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.